Emitwe gy'amawulire ku Nabiccu nze Nabiccu Lubega tudde kutuusaako nga Stanbic Bank yeteekamu ensimbi. Poliisi eganye Honorable Kadaga ebyokutambuza ebigere okuva ku lutindo oluyingira Jinja mpaka ku Busoga Square wabula ekkiriza emikolo egy'okumwaniriza mu ggwanga lino. So nga aliwo omukyala asangiddwa nga mufu mu kazigo kabadde apangisa ekadaaya kya kizooni e Budumbuli East e Bugembe mu kibuga kino eky'omujinja kigambibwa nti ono yatugiddwa butugwa. Poliisi eganga etaasizza ateebereza okubeera omubbi wa pikipiki ennampirika okuttibwa abatuuze era abatuuze baagala ono agobwe waakiri ku kyalo kyabwe. Administrator w'ekibiina kya NRM wano mu kibuga Jinja akakasizza akalulu k'obukulembeze bw'abavubuka nga bwe katambudde obulungi kano kaddiddwamu okkubibwa olunaku olwaleero. Gibadde Emitwe badde Nabiccu Lubega kwemujjegali mu bujjuvu ne kusatu ez'akawungeezi. Stanbic Bank yeevujjirira ensimbi mu mitwe gino. Webale kusoma mawulire Nabiccu Salima. Sawa. Olunaku lutambudde lutya? Lulungi. Nasa. Ready abantu okuva kwasookerwako mpaka kwasembayo wetagala n'ekikolo kyalwo teera naffe era okeese naffe.